Ansubira nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mwebale butako wakuntegeranga matu amanyenzi omumbeja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusako amawulire agagenda maaso wa celebrities baffe mu ggwanga lyattu Uganda kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso ebutereevu ngenda kuba te nkutuusaako amawulire naye nga sigenda kwogera bingi nnyo n'akamu ngenda kuba nkulekerako obutambi bugende maaso n'okubeera ng'ate buplayinga gujjemu kyojjemu era comment y'omukwano gwange ogintereko wansi awo mu comment section. Akatambi kengenda okubeera ng'ate nkulekerako Eddie Mezaya avuddeyo ate munange n'atuleetera bwino ku Daddy Andre. Jjukira nti emabegako nina Rose yavaayo n'agamba nti Daddy Andre munange yamubbako emmotoka ye bingi nnyo bingi ddala byatambula amawulire kyemmanyi mwena mwagenda maaso n'okubeera ng'ate mugawuya kati nno wetwogerera waliwo bwina ate omulala afulumye ku Daddy Andre mbu Daddy Andre waliwo receipts gye yagenze maaso n'okubeera ng'ate afulumya mbu baali baamugula okubeera ng'ate agenda mu London okukola ekivvulu kumbe baali bamulimba baali bamugulidde kubeera ng'ate akoze eki agenda kola ki agenda kubeera ng'ate yebaka n'omukazi omukadde era avuddeyo n'atulaga evidence yonna n'atulaga receipt saako n'okubeera nga Eddie Mezaya azze ne bwino ate omulala ow'enjawulo ngenda kuba nkulekerako akatambi ako mu maaso kaawo ogende maaso n'okubeera ng'ate munange owulira ensonga ezo si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga kyonna kyekiri mukwano gwange kijja kuggwa then wawo n'akatambi butereevu akagenze maaso n'okubeera ng'ate ka trendinga all over social media olunaku olwaleero nga kaneno nno si kalala abasinga bagamba nti ono mbu muwala wa pasita Bujingo wabula nziza okubeera ng'ate nkutegeeza nti ono tabinangako mwana wa pasita Bujingo wabula nga batiktokers abalala bonna abavaayo naddira eddoboozi ly'omulala ye n'alikolamu ka tiktok challenge butereevu n'ono omuwala ono omwana omuto naye bw'atyo kye yakoze yavuddeyo n'akozesa eddoboozi lya pasita Bujingo nga naye wogenda okubeera nga owulira akatambi ako butereevu n'abaako ebintu eby'enjawulo byayogera naye ng'akozesa eddoboozi lya pasita Bujingo lye yali yayogera we yali ate asumba endiga ze ku Kananiland. Akatambi kaneno kasanyusizza abantu bangi nnyo nnyini ddala era abasinga obungi kwe bavudde ne batandika n'ogamba nti ono alabika muwala wa pasita Bujingo wabula nga nvuddeyo okubeera ng'ate ntereeza ekintu kino nti ono si muwala wa pasita Bujingo wabula naye bambika tiktok akato ng'era ba tiktokers abala ngenda kuba nkulekerako akatambi ako maaso kaawo nako ogende maaso n'okubeera ng'ate okerabirako comment yo kyengenda okusaba kiri kimu giteeke mu comment section subscribe nga gwatanaba teekako akadde mukwano gwange like nga video eno naye ng'ate singo bukulu toseetuka kubanga tesaawe no yennyini nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now. Musumboli yankyawa nnyani akyawa empola okukyawa kuba kukyawa bwe babanga bakukyaye kkiriza nti bakukyaye weetege waliyo akwagala sigamba kwetega kwa bwamalaaya kyeŋŋamba be in the position leka kututambuliranga nnamwandu. Heroli bwakubuza ni gwe tofunanga yakwagala ubalo yalaga bwaba yafa mugambe nti ali bweru atasula mu nnyumba bwalo bwaba yafa mugambe nti ali bweru bwakomawo nga bayisewo ennaku nga luwa yamuliridde mbu balo yafa no omugamba buga nti bw'oba yakubuulidde gw'oyagala muwase nze nannyini eyali nnyini ye nkugambye ali bweru. Ali waweru mu lusuku asula eri waweru ndani nti nzine omukazi gwe simanyi nga beekwese mukungula bantwale era ndani nti mbayimbire bwe nakitegeera n'ensazaamu show era nesigenda London kubanga inze seetunda nga Daddy Andre. Naye Eddie Mezaya ebigambo bijjawa anti agataliiko sino. Nina Rose alina okundiyirira obukadde 12 olw'okwonoona erinnya lyange nti namubbako emmotoka ye n'ebintu eby'omunju oyo ye Daddy Andre. Alisina kakande wewale kuyonsa Eddie Mezaya somesa. Saagenda Bungereza kubanga baali baagala ngende neebake
oba nzine omukazi gwe nali simanyi nga beekwese mu kujja okungula nti bantwala ku show e London. Ebintu byali bitambula bulungi, naye wakati awo ne bayingizaamu akazannyo nti waliwo omukyala eyansasulira ssente nsobole okugenda e London neebake naye, naye ng'omukyala oyo nali simumanyi era nali soogerangako naye. Era promota ng'agamba omukyala oyo yagenda okundisiivinga, yagenda okunsuza era yajja okundabirira. Ebyo nno byonna promota abyogera mmaze okumugamba nti ansindikire kye bayita hotel reservation wa wennaasula e Bungereza. Kwe kubitegeera, era y'ensonga lwaki nze nga Daddy Andre nasazaamu show ey'e London, kubanga seetunda, nze siri malaaya eyeetunda. Era ku olwo lwe nategeera nti abayimbi bangi be batwala e London naye nga tebagenze kuyimba, beekweka mu kuyimba naye nga bagenze kukuba waya. Nze Daddy Andre bye sikola, kubanga seebaka na muntu gwe simanyi. Bannayuganda, abantu bangi bavuddeyo ku risiiti ya Daddy Andre eno gye mulaba. Lwaki teyagenda London ate nga baali bamugula okuyimba, era baali bamuwaako ku ssente, era n'abawa risiiti ekakasa nti ssente yazifuna. Abamu nga bagamba nti ssente yazifuna ku lwa Nina Rose, naye nga Eddie Mezaya amazima baŋŋambye nga ngajjira ddala ku source mu nkambi ya Daddy Andre nti omusajja oyo baamugula okugenda e London okuyimba, naye ng'akakodyo baali baagala agende e London yeebake n'omukyala munnayuganda, nga Daddy Andre yali tamukwanangako era nga tamumanyi. Kati Daddy Andre kwe kusala waasazeemu show agiwe aleme kugenda, wadde nga process ya visas byali bitambula bulungi. Wabula Daddy Andre teyatawaana kweyongerayo kutwala katabo ke ku embassy oba ku consulate oba ku visa center basobole okumuwa visa, kubanga show yali amaze okugisazaamu. Simanyi oba muntegedde bulungi mu nsonga eyo. Njagala mbategeeze imwe bannayuganda, bino bigambo byange nga Eddie Mezaya. Abantu bangi bava e Uganda ne babateekamu ssente, abakyala n'abaami, ba entertainers bonna ne babatwala mu nsi ez'enjawulo, naye nga papasire tebabatutte kuyimba. Abasajja babeereyo ne bagamba promota, neegomba akakazi ako ke mulaba, era bw'okandeetera wano nja kusasula. Promota kyakola ng'amugamba nedda nze nja mukuleetera mpa bweziti. Omuyimbi oli nga bamutuukirira, oba promota oba mukyala akola ku TV oba bano abazanyi b'ebina Uganda nga bamubuukinga, ye ng'alowooza ajja ku show. Ono ataddemu ssente yamurisiivinga ku airport, era bamutwala direct we oba gy'ayagala okumwebakirako. Yoga trust me ajja kumwebakako, era bangi babeebaseeko, era abantu bangi bafunye endwadde mu nsonga ezo, waliwo n'abafunye embuto, era nammwe mwerabiddeko. Okugeza recently tubadde n'omuwala gwe bayita Ray n'omusajja gwe bayita Bindeeba yakolagana ne MC Rich n'amutemera. Ebyo MC Rich yavaayo n'abyogera bulungi nnyo ku live ye, era ye MC Rich n'akwatagana
ne omuntu we gwe bamulego customer we namuleetera akanyama ke paka ttake era yogayoga ebyavaamu mwabiraba. Njagala bannayuganda muddeko emabega mwalaba ka video omusajja eyalikodinga Mary Butter nga bali e South Africa. Bannayuganda mwalaba era mwawulira ebyatuuka ku Maureen Nantume. Olaba nono omukyalo naye yeyita Ssenga Nantume naye baamutwalako asijja kwogera eyo ne bamugunda ebintu ebityo. Naye njagala mbategeeze nti ebintu bino tebiri ku basajja oba bakyala bokka. Abakyala babikola era abayimbi bangi abalinnyo ennyonyi. Olimu ekadda kubuuza naye bannawe omwana oyo alina omukisa. Kozzi ne byayimba eri e London tebabimanyi, byayimba e Canada tebabimanyi, oba mu America oba wano mu Sweden tebabimanyi, oba South Africa. Naye ekikazi ebyo olusibe namuwandu ebyayiikawo amaviivi nga kyegombye omusajja oba kyegombye celebrity n'ateekamu ssente era ne bamulinnyisa ennyonyi ne bamutwala. Njagala gwe munnayuganda nkubuuze, omuvubuka nga Grenade yagendanga e London ng'agenze kuyimba biki? Yalinga agenze kukuba waya. Omusajja gwe bayita Big Eye yagendanga e London ng'agenze kuyimba biki? Abagenze kukuba waya. Mulabye abantu amazima gali nti abayimbanga Edimezaya nga n'ennyimba zaabwe tezisukka makindye kuba mwe muli studio ezisinga naye nga basiiba ku nnyonyi. Abo babeera babayita bamaanyi ga mugongo abagenze kukuba waya. Mulaba ebikazi ebisiiba ku nnyonyi nga ne mu butuufu oluyimba lwe lwayimba terutuuka na mitiyana naye nga sewo tava ku nnyonyi. Aba agenze okubeera nga investor nti agenze bamututte Dubai, bamututte South Africa, simanyi bamututte waje bamututte oba bamulese wano mu Europe nga investor. Alese magulu omusajja n'amupika n'amutemera. Kati naddayo Uganda ne babagamba nti omuyimbi gundi bannange wakabi alinnye ennyonyi. Sibagambye nti bonna mulimu abayimbi abali waffe era nga butuufu bw'alinnye ennyonyi abazze kuyimba mubamanyi era ng'ateekawo ne conditions nga bamala kumusasula. Naye simanyi oba ebigambo byenfunye okuva eri Daddy Andre nga bituufu nga baamusasula baamugula okumutwala e London nga bamutwala ku kuba waya oba batadde obutesi mbeera ezo babbe promota. Sinnaba kwogerako ne promota ono gwe bawali CTM naye be naba mbitegedde nja kujja mbibagambe. Naye nga miniwairo genfunye gagamba nti bano ba promoters baagula omusajja bamutwala eri yeebake n'ebikazi ebyayiika amaviivi. Ebigambo ebyo byenjogera bagiyita reported speech. Njijjidde ddala mu kamwa ka victim oyo ye Daddy Andre. Ne tugenda ku nsonga ya Nina Rose era ebbaluwa eno gye mulaba intent to sue, simanyi to sue tumanyi tibiki. Ebbaluwa eno eraga nti nno waliwo ekigendererwa eky'okutwala Nina Rose mu kkooti era asasule Daddy Andre $1,200,000 ng'agamba Nina Rose yamwononera erinnya nti yabba emmotoka ye. Nina Rose yamwononera erinnya nti yamubbako ebintu eby'omu nju byonna. Nze nga Eddie Mezaya ne nnyingiramu mu nsonga eyo bwe nti mu ntegeera yange nti Daddy Andre ayimba bulungi, producer mulungi, naye empisa alabika alina 0. Mu mwaka gumu ebintu ne bikwetooloolerako oreepinga abakazi. Sigambye nti abareepinga wabula betufuna
kuba aba victim abakazi bavaayo ne bagamba nti nze yali agezaako okundeepinga. Mu mwaka gumu ne tufuna abantu abakiraiminga abasukka 5. Tuba tukyali awo nti omukazi ono Angela Katatumba ye yagaana okwebaka ne Daddy Andrew nga teyeekebeza, tegawaka kwakkulizo tugende twekebeze. Daddy Andrew n'agaana. Eyo teyali nsonga nnyo kubanga ebeera privacy ye. Kaakati ate Nina Rose nojja n'omukuba embaga. Amawulire ne gajja nti wawasa Nina Rose kubanga alina akamotoka. Era kuba Nina Rose yalina kyeyombekedde ng'alina ebintu bye mu nju gye yali apangisa. Nga Daddy Andrew abaze Nina Rose ono bwe muwasa agenda kujja ewange aleete ekitanda, aleete fulaska, aleete ebikopo n'omasepiki mpeze ebintu by'omu nju nga kwotadde obutebe. Era mbu bwe kyali. Era Daddy Andrew ng'abaze bwe mpasa Nina Rose ngenda kufuna emmotoka ey'obwereere. Mbwere emmotoka Daddy Andrew n'amala ng'agibbye. Nina Rose bwe yayogerako kati omusajja mbu amutwala mu kkooti. Ebyo nno byonoona erinnya ery'omuyimbi. Nenjagala Daddy Andrew ategeere nti tufunye ba celebrities abayitirivu okuviira ddala ku basajja nga ba Emplorando, ba Rastarob, ba Shanks VVD, abasajja nga ba Dani Ragadi. Tulina abasajja nga ba Misa Kisemakula, ba Geoffrey Rutaaya, ba Bobby Wine, ba Bebe Kulu, abatabeerangako mu zero yenna. Abasajja nga ba Chameleon abatabeerangako mu zero yonna eyeekuusa ku zeros oba ku negativities ezeetooloolera ku mwami ono Daddy Andrew. Njagala Daddy Andrew amanye nti Uganda erina abayimbi bangi naye bonna tebeeyisa nga Daddy Andrew. Dwaki? Kitegeeza nti Daddy Andrew alinamu amaalo kubanga Daddy Andrew bw'abeera ng'omuwala w'e Kasese agambye wali omukwata, nkuba kyewa mu Australia najja n'agamba wali omukwata, omuwala w'Emmengo n'agamba nti wamukwata, oli najja nga bonna bakuwaayiriza. Lwaki tebakwatako omu n'omutwala mu kkooti? Kuba babeera bakwonoonera image, erinnya lyo ye bizinensi yo. Waalibadde okutta abantu bali ng'obatutteko mu kkooti ne tumanya nti era lwaki tebakwata abantu bali abakwonoonera bizinensi obatwale mu kkooti okusinga ate okutwala omukazi gwe wawasa? Mu mateeka omuwala ono Nina Rose mukyala wa Andrew tosobola kukwata mukyala gwe weebakako, omukyala gwe wagenda mu bazadde n'otongoza mu mikwano gyo nti omukyala akoononera erinnya nti wamubbako emmotoka nga indeed emmotoka gye yajja nayo mu bufumbo emmotoka wagitwala. Bw'obeera nga tewasobola kugenda kuloopa bali abagamba wabaleepinga ate nga kyekisinga okuba ekibi, kyokka ofunye amaanyi nti agatwala mukyala wo mu kkooti nti naakwonoona, nti ebintu by'omu nju wabibba n'obitwala mu kazigo oba wannakiyombekedde omulala, oyo n'osalawo omutwale mu kkooti, kiba kiraga nti watya okutwala bali abagamba nti wabaleepinga kubanga kituufu obujulizi bayinza okuba baabulina n'otya. Daddy Andrew mu kabanga kamu omukyala najja n'agamba wamuzina n'omuzaalamu omwana n'ogaana n'okumugula wadde ka biskwiti naye nga weyita superstar, weyita producer. Ebintu bino Daddy Andrew nze sibeera Uganda, mbeera Sweden. Ebintu bino tubifuna era tubigoberera, tusoma amawulire, tuli civilized ate era tuli updated. Ebintu bino bwe tubifuna waliwo bannayuganda bangi abatamanyi kusoma oba abataagala kusoma nga tebalina budde busoma, nga ye ayagala kuteeka mu vidiyo oba audio abeere ku mulimu gwe nga bwawuliriza. Edimizaya Daddy Andrew sikuwalana naye nze nkozesa omukisa gwammwe ba celebrity, ebintu ebibatuukako oba birungi oba bibi biyambe okuyigiriza omuntu omulala ajja kati omulala tajja gwa mu nsobi zino Daddy Andrew zaakola oba ebintu ebyogera ku Daddy Andrew wadde nga bagamba
nti Daddy Andre amawulire amabi oba amalungi gayamba mu kutunda erinnya, naye erinnya lyo litundibwa bubi. Simanyi oba naawe osobola okuddako ku buliri bwawo n'ofumitizamu n'ogamba lwaki ebigambo ebinjogerwako si bye byogerwa ku Bebe Cool, lwaki ebigambo ebinjogerwako si bye byogerwa ku Eddie Kenzo. Eddie Kenzo muvubuka muto, muyinza okuba mwenkana emyaka. Lwaki ebigambo ebikwogerwako si bye byogerwa ku David Lutalo. Abo bonna bavubuka bato, naye lwaki gwe ebikwogerwako biri negative byokka? Daddy Andre ensi egenda kukukyawa. Bwe babeeranga promota yakuwa sente ze bakutwala kuyimba n'oyingizaamu akazannyo nti baali bakutwala ozina omukazi, ekitegeeza baali bakuyise malaaya nga bakulonda kkubo kuba omukazi mbu wali tomukwananga keera tomumanyi. Ensonga eyo toyinza kukakasa bannayuganda nti ntuufu. Nga wiiki emu emabega mwakwata muyimbi munnammwe ne mugenda eggulu oba Arua ne mumuleka nga yeebase mu wooteri kyokka nga talina wadde ekikumi, ng'ate mmwe mwabuukinga wooteri ne muzuukuka ekiro ne musimbula emmotoka zammwe muyimbi munnammwe ne bamukwatira mu wooteri nga talina wadde ennusu 10. Onookakasa otya ensi nti ebigambo by'oyogera kati nti nabeeranda ne baakugula ogende weebake ku mukazi gw'otoyagala nti bituufu? Kitegeeza waliwo okulimba, kubanga bannayuganda batandise okufunamu dawuti ate nnene. Nojja nti emmotoka omukazi wamuwasa alina akamotoka ke, akamotoka okakyusiza ebiwandiiko era akamotoka okabbye okatunze. Omukazi bw'ayogeddeko Daddy Andre abantu nga bajja kukukyawa, kubanga abantu bonna bamanyi nti omuwala ono gwe bayita Nina Rose yagenda mu bufumbo n'akamotoka ke, kyokka mu kifo ky'okugattako. Okay, si buli muntu nti abeera ne ssente. Nina Rose ayinza okuba yali bulungi okusinga gwe Daddy Andre, n'owasa omukazi akusitule, which is okka abantu bangi babaza. Naye ate emmotoka bwe wabeera nga ogitunze mwali badde mugabana ssente, oba wali badde okwata emmotoka y'omukazi n'ogitunda nga amaze kukkiriza, naye ebyokukozesa weaknesses ez'omukazi kulw'okuba mukazi gwe n'okosa olukujjukujju n'ogenda n'otunda ennyumba ye. For example, sigamba nti yatunda ennyumba ya Nina Rose, nedda. Ngamba abasajja bakozesa olukujjukujju ne babba ebintu by'abakyala. Awasiza omukyala ng'alina akayumba ke, alina kapolotike, kyokka n'ayagala akamubbekera n'akamubbako n'akatunda mu lukujjukujju. Ensonga ekwataganira bulungi ddala ne mwami Daddy Andre nti omukazi yajja mu nju ng'alina kapeti ey'omunju. Mulabe bannange obunaku obwo abantu mubalabira ku TV. Omukazi najja ng'alina obuntu bwe busepiki butebetebe buki. Amazima gali nti omukazi yali agula emmere awaka, yali aprovidinga byonna ebyokulya, yateeka amafuta mu motoka omwami gy'anaavuga. Omukazi yeegula Nina Rose mbulwakya ku makya sente ne zimuggwako. Nina Rose nga talina, ndowooza biseera abo nga tuli mu covid awo, oba nga tuyingira covid oba tuva mu covid, simanyi awo obudde tebabuŋŋambye bulungi. Nina Rose kye yakola yakwata kapeti y'omunju n'agitwala n'agitunda afune ekyokulya, nga Nina Rose mufumbo ewa Daddy Andre n'asumulula kapeti ku fulo n'agizinga n'agitwala n'agifunamu ssente. Naye nga kapeti yaliye yajja nayo mu bufumbo, n'essuuka kwe baasulanga Daddy Andre kwe yannyampiranga Nina Rose yajjanga nazo mu bufumbo. Kati Daddy Andre bwe yakomawo bwe n'asanga nga kapeti teriimu, kata atte Nina Rose
mbu yamukuba mizibu ku kapeti gye yeegulira. Mulabye abasajja bangi abatta abakazi olw'obugagga byabwe, oba kamotoka oba kapoloti oba nnyumba oba bizinensi yonna. Tewali njawulo ne Daddy Andrew ku kye yakola Nina Rose okusanga nga kapeti mu nnyumba teriimu, omukazi gye yeegulira n'amukuba mizibu. Igwe Munnayuganda ali eno ojja kuleeta amaalo kulwokuba olaba so and saabeera ku TV, gundi alina erinnya. Njagala mbalabule mwe baggaluzi oba abakyala bannayuganda wenna gy'oli. Abantu abo bwe mulaba abengedde n'obubuto babeera beegomba omuntu gwe balaba ku TV, ebitala bimaze omukuba mwanyirira, bamukozeeko kawanshiryo naye omuntu baba agenda kukola vidiyo yeekolako n'ogenda n'omwagala n'olowooza nti awaakabye ebitala babitaddemu editing ono sente zalina nzibu. Baba bagenda okukola vidiyo emmotoka bazeeyazika, engoye bazeeyazika, engatto bazeeyazika, amayumba bageeyazika. Kati gwe bw'olaba nga ayambadde amasuuti n'ogamba maama omusajja ono. Bangi abawala, bangi abakazi bengedde n'obubuto, bangi bafunye endwadde. Era njagala wano mbuulizeewo, Daddy Andrew olowooza oyinza otya okumatiza bannayuganda nti omuwala ono Angela Katatumba teyabuuka bubuusi ng'ategedde osikiiminga oba obala bya bugagga bya famire ye, kwe kuleetawo akakodyo nti tugende twekebeze ng'amanyi tojja kukkiriza asobole okwetegula awonye ebyobugagga bya famire. Njagala ngambe Daddy Andrew omuwala oyo gwolaba yabeerako e Bungereza teriiyo muntu abaddeko Bulaaya nga weewe, naddala ne bamudipootinga oba Bulaaya n'agaana. Kubaayo omuwala Angela Katatumba yali e Bungereza ng'agenze kusoma n'alaba ku mbeera kati obwongo bukola. Oyinza otya okumatiza abantu nti mu butuufu ebigambo ebingi bye mwayogera nga muwanyisiganya ebigambo nti Angela teyali mutuufu, nga tulaba ozannya buzannyidda te. Njagala ngamba abakyala nti ku bakazi 10 abeeyambulidde abantu abo be mulaba ku mativi, abakyala 9 bakaaba n'obubuto, ebyobugagga babibye, ayayina edduuka lyaggwawo, eyayina emmotoka bagisensebula oba bagitunda, abamu babalekedde abaana. Bw'ovaayo n'oyogera mu kamera nti gundi yanzalamu omwana, Daddy Andrew yanzalamu omwana, Daddy Andrew ng'agamba onneesibako kubanga ndi sita. Mwawulira bwe yayogera, yagamba omukazi gwe yazalamu omwana ensambya nti oyo omukazi anneesibako kubanga ndi sita. Era muzze mubawulira bajostede simanyi binikanta simuwuliranga nako oyo nempulira bamwogera. Njagala mutwale ekyokulabirako abavubuka ababiri abavayo nga bagamba Kamiliyoni etaata, Kamiliyoni yabeegaana kubanga abakyala babazaala baavu, naye nga abakyala abo bateekwa okuba beegomba Kamiliyoni nga bamulaba embuukabuuka gy'abuuka ku siteegi. Bangi nnyo baluguddemu. Abamu mubeera bakyala bafumbo neweegomba omuntu gw'olaba ku TV. Trust me, obufumbo bwone bufa, kyokka oyo akusigudde gw'olaba ku TV asula mu nnyumba ya nakiyombekedde. Njagala mbabuuliremu abakyala, ba-celebrities abo be mulaba bavuga emmotoka za bbeeyi, ne bw'obasimbya layini kuliko 3 abamanyi ebbeeyi y'emmotoka gy'avuga babawampe, emmotoka za basuga mami. Naye gwe gwe weegomba n'olowooza nti oyo gundi yamalayo. Mubalaba basula mu nnyumba ezinyirira zigeeti, ne bannannyinizo bamubuuza nti owange ebiwandiiko ebikwata ku nnyumba eyo. Ajja kuddamu eno ennyumba ya mukyala wange twagizimba ffenna, abeera Amerika, abeera Canada, abeera Dubai. Njagala mubikula obwongo. Daddy Andrew
ebbaluwa eno intention to sue nina Rose saagala ogambe nti nno njogeredde nnyo naye nze history nti bw'oteekamu Daddy Andre mu Google story ezijja ku Daddy Andre bazoogerako ki bw'oteekamu Bebe Cool Bobi Wine mu Google baboogerako ki oba David Lutalo oba Eddie Kenzo bw'owandiikamu Gravity Omutujju bagenda mwogerako ki Eddie Mizaya bananjogerako ki Google terimba kitegeeza Daddy Andre weekyekinge bw'obeera nga wave wamwe nga tolimye ebijja genda olime oyimba bulungi naye okuyimbako kuyinza okukusala bangi betulabye abakola ebintu obulungi n'olwokuba tebalina public discipline trust me ne batafunamu Daddy Andre kituufu abaali bakugula okutwala e London baali bakugula genda kwebaka ku mukazi mukadde oba wateekawo kakodyo kakubabba nga mmaliriza njagala mbabulire bannayuganda mulina abantu bemulaba nga mutuufu ayimba bulungi naye nga tafunanga ku mukisa gumutwala mu nsi ezo oba mu nsi zino Europe okubayimbira ensonga eri emu bapromoters abasinga eno baabuuka bwe bagula abayimbi abo ne babaleeta mu nsi zino basigula bakazi baabwe omuvubuka gwe bayita Munugi yasigula mukyala wa Mwami Peter Ntende Mwami Peter Ntende yamugula omutwala Denmark okuyimba Munugi n'amusigula era yoyo omukyala Munugi gwazaddemu abaana oba kitegeera kati ba promoters bangi ebintu ebibagenze babiyigirako Mwami Peter Ntende yatuuka n'okuva mu business gwe baliriramu olesa promoter olesa omuyimbi ewaka muwamini yamutwala Denmark n'agamba mukyala we nyabo omwami oyo nyambako ndi bizo omuntu alyeko mu Denmark alambule n'alambulira ddala n'ennyumba Munugi gy'asulamu eyo gye mulaba gye balaga sente omukazi yazibba ku Mwami Peter Ntende n'agenda naze Uganda ne bazimba ennyo amaka gaabwe mwe babeera ne Munugi kati bapromota bangi baabuuka njagala olabe Bobi Wine omwana gwe yazaala ebungereza gwe yatukebeza omusaayi promota yamugula n'agamba mukyala we gendo yanirize Bobi Wine ku airport Bobi Wine be bamwaniriza Asha yamwaniriza ddala kwe kutuuka okugenda mu DNA njagala munda Uganda olabe akola ku TV bamuyita Rwamiti bamutwala Norway Netherlands Guy n'amugamba tosula mu hoteri nina ennyumba nnene sula wano omusajja bwe yagenda okukola Rwamiti yadda ku mukyala we era okupola otaddanga mukulinya kigere kye mu Europe ne capital n'amubba savings ne bazitwala nti no bategeke embaga Rwamiti n'awayalinga omukazi mpereza ssente nsasule ba service provider twewase nga tebiriiyo omukazi obufumbo ne bumulema omugayi n'amugoba Rwamiti tamuwasizza kati abantu bangi bemulaba newebuuza lwaki kuntalinnya nnyonyi bapromota bangi mugenze mubagoba mu business kati ono Daddy Andre okuwaayiriza promota ono nti yali amuguze amutwale yeebake ku mukadde oba ku bakadde kiyinza okuba nga si kituufu kati promota otajja teriyo promota agenda kuddamu kuyimirira mu ono gaayi Daddy Andre nti bamutwala okuyimba kubanga beetegekera bino bangi babibakozeeyo ebungereza bangi babibakozeeyo mu America so gwe munnayuganda njagala obuuke weebuuze lwaki bapromoters bangi e Bulaaya bagenda bava mu bizinesi y'okupromotinga abantu abo be bajja eno babuzaabuza amaka gaabwe ne bababbako bakyala baabwe oba ne babakwanira bakyala baabwe oba ne baleeta endwadde mu maka g'omuntu agabadde gateredde kubanga abakyala mubamanyi baagala nnyo ba celebrity anyway Daddy Andre gende wamu olime ebijja otherwise erinnya liggwawo Eddie Mizaya nze nva Kalangaalo Emitiyana